abamu ku mmwe mulina n'amataka gammwe gali ku eka 2-3 nkuwa just ideas nkusunirako. That's why I'm calling this a master class. N'ogenda n'ogisenda bulungi n'ofuna omwana owa tractor n'agisenda n'okwata palm trees n'ofuna gino emiti egikola bu umbrellas n'obuteekayo n'okwata n'ozimba ennyumba nga ntonotono naye ng'eriko ebisenge letase ebisenge nga 4 oba 5 n'osoma kye bayita okubudaabuda abantu where people can come and say exactly what they have on their minds. Nze nina abantu bangi nnyo bemmanyi mu abali ebweru abasomedde ddala. Some of you are nurses, abamu mufunye obukugu obufaanana bwe butyo, abamu kummwe naturally muli bazadde musobola okunechalinga abantu n'okutandika okwogera obwogezi nabo. N'ogenda ku online n'otandika okubanga osobola okusoma. N'omanya abanechalinga batya abantu babuulirira batya abantu abali mu bizibu n'okiteekawo nga oteeseewo retreat ey'omuntu yenna abaabuliddwako abaafiiriddwa omuntu ng'alina depression. Nkuwa ideas zino z'owulira z'otagenda kukola waliwo omuntu ogwo agenda okugipiiki ng'agenda agikole weebuuze gundi oyo yakoze atya ssente kubanga you don't know how many people there are in the market. Tomanyi bantu bameka kuba nkubuulira gwe togambanga nti sente teziriiyo nkukakasa sente gye ziri. All you are lacking is a good idea and the character to go through with it. Kino kye nkugamba mulimu be kimakingidde amakulu naye nga tebagenda kukikola. Mulimu be kimakingidde amakulu nga 10 mugenda kubeeramu omuntu ogwo agenda kujja with that idea as going through with it. Kubanga ekizibu kyaffe kyemba mmanyi nti lwaki abasinga tetugenda era kikola. We just look at how hard it is. How hard it is. Ngenda kikola naye ngenda kitandika ntya kigenda kunsumbuwa ate what if it works, what if it doesn't work. Okubeera ne idea gwe n'oginechalinga nga gwe ng'omulala tasobola kugituusaawo kyekyokka ekikumaking okuba nti nno ogenda kuba ne brand omulala gy'atalina. It is so easy. It is so easy. Oh, by the way, tugamba nti waliwo competition naye you will be amazed with how low competition is here in Uganda. Tewali. Because people lack creative minds. Wonna we bali beekubira wantu watono. Omuntu yekka atakola kye bakola bonna yagenda n'ayitamu. Kuba ababadde basingeyo mubadde mumbuuza ideas. Nsobola kola ntya? Nsobola kuva ntya ebweru? Nsobola kudda ntya wano? Ky'otunulireyo olina ky'osobola okukoppamu oleme kudda wano to follow the follower. Kubanga okudda mu Uganda n'okola ekintu omuntu already kyakola. Production manager bakuga music abatta ate obedda sikulaba. Music wababeeredde ki? Mumbulire. The noise is scared. What is it? Mumbulire oba noise evuddemu. Nsiba mbagamba ono mugobere mulemezaawo. Mumbulire obaka kati tuteredde aha. Bwamuddamu ngenda mumutwala nga kaguddeyo. Bakugambye oli intani. Bakugambye oli intani. Bakumanyidde. But I think now tutandise okubanga discussing ideas ez'okubanga tufunamuko emirimu. The reason lwaki njagadde nze sagala nnyo kwogera nemba nga nina omuntu gwensomesa ne muleka somewhere at least nga simuwadde maanyi oba simuwaddeeko mbeera esobola kukwata bwongo bwe kubanga alina kyayiiya kubanga abantu abasinga babadde ba milioni 18 abiri mu nnyanga nina wengenda okusooka mbasuulire naye ate nga bajja kugamba nti ate ffe boolese wano kati kyenjagadde okusomesaako mu ekyo is to have a brilliant idea nga gwe omuntu gy'osobola okutandikawo osooke omale okugezaako ku ssente nga sinnaba kukwata kusika kutwala mu real estate kuba real estate bw'ona agenda n'ogiyingira mu ssente nga ntono nnyo ekiyitiridde egenda kusooka ekuzibuwalire sinakindi ekuleme ate obugumiikiriza bwaffe wano e Uganda butono nnyo ekyo nkibaddamu kubanga nkimanyi mmwe bantu bange obugumiikiriza bwaffe butono kati bw'otandika ekyo oba oli mu feeza esooka ya kukola ssente
ku mulimu w'oli bakuwa ssente bakusasula ssente. That is the first phase. Now phase eddako yakugaziya ssente. Yakugaziya ssente. Ey'okugaziya ssente efaanana etya? Yeyo gye mbadde mbateekamu. Noonya emirimu. Gwe already omuntu ali mu Europe bakusasula 3,000 mwe bansasula 5,000 eza $. Awo automatically you qualify okubanga ogenda ku phase gye tugendako ey'okusatu. Eyo ye phase ey'okubanga oinvestinga ssente. Otandise okukwata ssente oziteeke mu real estate. Real estate ebenga etandika okubanga ekuwa ssente, ekugezeza ssente. Kino kyenkusomesa togenda kukifuna mu kibiina. Togenda kukifuna mu kibiina, nkwegayiridde, just be attentive. Soka bw'obanga olinamu obwongo obw'objectinga ogenda kifunamu obuzibu. There are 3 phases. Phase esooka ya gw'ovudde ku university ya gw'ogenze ew'omuwarabu ya otambudde ogenze kobenga ogenze mu Europe okyayoza mmotoka buno akasente kaffe akansi w'akameeza ng'akasente kakyali katono. Nkwegayiridde sooka onoonye ekintu ekigenda okugeza ssente. That is where wetukwagalira obenga osavinga. Eyo phase bwe tunaagenda mu phase ey'okubiri n'ey'okusatu ekigambo kusavinga tugenda kikwata tukisuule wansi. Tekikyakola. Abagagga tebatereka ssente ku akawunti. Ssente bazifuula mukozi. Ssente erina okubanga eri outside ekukolera obudde bwonna. Era naawe wenna gwe basasudde bw'omala okusavinga zino ssente zeekugambye ezisooka, we are going for a good idea. A good idea, but I fight so much nkirwanako nnyo okubanga ngamba abantu, please whatever you do don't conform. Tokola muntu mulala yenna kyakola. Bw'onaakola omuntu omulala yenna kyakola kitegeeza nti nno ogenda kutandika okufuna results zezimu, oba y'olw'ensonga nti aba yakusookayo dda agenda kubanga alina experience y'amaanyi abenga akukuba nga tosobola kukompitinga naye, obanga ye already alina network nga nneneko okusinga era nga tosobola kompitinga naye. Therefore buli lw'obanga ogenda okukitandikamu ne bw'oba kale ogezezzaako okukola kyakola, you have to come in a position where ekikyo kirina okubanga kisinga ku kikye. Nti Haji Bakaluba bwe mba nkutunze ettaka ngenda kugamba nti n'ekyapa tokikima kwa office nja kikuleetera wuwo. Nina ke nnina okuteekamu kabenga kasuusuubamuuko kaki akagenda okunfuula nti nno ndi wanjawuloko okusinga ku muntu omulala. But the best way to do things is to look for problems and let us be the solvers. Kikyolabye ebweru kyewali egombye kyogamba nti ne Uganda kyali badde kikola. Think about it. Nga tetunaba kweyongerayo wala gwe wandiika akantu ko wansi. Think about it. Nga sinnaba ate kuvuga kujjawo wano. Kiki wali yagadde? Kuba gwe kagendo kitegera era gwe agenda okukyekkirizaamu. Era ne bw'ona kingamba tonsuubira nti ngenda kitegera. It has to be you. It is going to be your small baby. Think about it. Bagamba buli kimu wano bakikoze. No, they haven't done it. Wenagira wano tewali muntu yali azimbira abantu b'ebweru. Nzenze kabazimbira right now. My character yenyambye okubanga ekirala nkitwalirizaayo. And then others will just call it luck. No. Nagenda okutuuka wano nga company nagiro registeringga dda. It was intentional. So what do you intend to do? Kikyo intendinga okutandikira ku gwe ng'omuntu. Idea ndowooza ogimaliriza. Kaakati awo tugenda kuvaawo. Omaze okufuna kiki ogenda okukola, tutandise okugezaamu ssente. Bano mwe nabagambye without seeing what about people in the house without seeing anything. I want to go costa. Okay. Free delivery service, health care. Okay. Mugenda mujja. Yes. Tutya tuyiza. Right. Wano wonna tugenda nga tutuukawo, tugenda mpola. Manyi bwe ntandikira mu kwogera biliyoni biki abantu batandika okugamba nti Haji Bakaluba agenze waggulu nnyo atandiseeyo. Naye yonna tugenda kutuukayo era mbasaba busabi yenna omuntu ali ku podcast yange nga wantondo atera aveeko ng'obudde bukyali. Kubamba twalayo eyo yonna abantu ne batandika okubusalaasalamu eyo ne bagenda nga bayomba. Sigenda kwogera bikoma wansi wokka kubanga olugendo nze ndutandikira wansi ne nduteeka paka waggulu. That